Akatambi kano kakwatiddwa olunaku lw'eggulo nga munnamawulire wa PPS Telefina Ivan Mbadi akubiddwa abaserikale ba JAT. Bino byabadde mu disitulikiti ya Queen akwatidde ekibiina kino Bendera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde mu bitundu bya Sebeyi ng'awenja obuwagizi. Mu kwogerako ne Mbadi atubuulidde nti Kyagulanyi aliko ekitundu we yabadde atuuse ng'abantu bakwatiridde ku kkubo kwe kusalawo ayogereko gye bali ekintu abaserikale kye babadde bawakanya. Kati mu ngeri y'okusika omuguwa atubuulidde nti poliisi yatandise okubafuuyira kamulali nga bino byonna bigenda mu maaso. Mbadi yabadde abikwata ku kamera kati olw'okwagala okuggyawo obujulizi buno abaserikale ono olwamulabye ng'abikutte kwe kumugwako kiyiifuyiifu ng'omugole agwa ku nkyakya za bba ne bamukuba. Naye mu kavuvuŋŋaana ako ne bampalawala ne bantwala emabbali nga bankuba ebikonde mu mbiriizi ne bankuba waliwo eyankubye ekikonde wano ku luba naye nga bagala kutwala kamera ng'oli agamba release the camera naye nga saagita era bye bankubye bye mwalabye naye era siri bulungi ensinga ennuma omutwe gunnuma naye simanyi oba okubeera munnamawulire musango nti omugoba w'emmotoka y'abamawulire ye olwakamulali eyamufuuyiddwa yabadde takyasobola kulaba era munnamawulire omulala ye yafuddeyo n'avuga emmotoka. Nenvuga musajja yawunze n'atalantuka n'adda emabega ng'anoonya engeri gyetaasaamu naye nga tewali amuyamba. Neera mu kudduka okwo yamaze ng'addukira ku mmotoka ya pulezidenti ng'amanyi emmotoka gy'avuga. Bannamawulire bagamba basanze okusoomoozebwa okw'amaanyi olw'abaserikale abaziba balemesa okukola omulimu gwabwe. Okuva we twatandika babadde batuprovokinga netuba tubasemberedde okukwata ebifaananyi nga bakola obulabe ku bannayuganda naddala bakutte Uganda flaga. Ekyo kibadde kitukubya nnyo emiggo naddala abasinga abakwata amawulire ag'omutimbagano. Kyagulanyi avumiridde ebikolwa eby'ettima ebituusibwa ku bantu abatalina musango. Journalists are only covering what is going on. Journalism should not be a crime. And police officers should not act in criminal ways. So we condemn that, we sympathize with you and all the media fraternity. We are actually talking to the security people that your work is to keep law and order and not to terrorize Ugandans. They were just covering what was there. They had no crime. They did not commit any crime. Robert Sempala omulwanyirizi w'eddembe ly'abamawulire atugambye nti bino byonna byakutiisatiisa bannayuganda n'okulemesa bannamawulire okukola omulimu gwabwe. Ekifaananyi ekisiigibwa ebikolwa by'okukuba abamawulire kyekyokutiisa kyekyokubutawa kitiibwa mulimu gw'abamawulire mu kalulu ng'ate munene nnyo. Sempala agamba kyekubeera ayitiridde mu kakuyege w'omulundi guno okuviira ddala ku basaka amawulire okutuuka ku beesimbyewo naddala ku ludda oluvuganya. Ekyo kiteeka ekifaananyi kibi ku byokwerinda byaffe eby'eggwanga. Kiteeka ekifaananyi kibi ku ngeri kampeyini zitambulamu. Era kyangu n'okuteebereza nti mulimu kyekubira mu ngeri gye bakuttemu abeesimbyewo. Ono era anenyeza akakiiko k'ebyokulonda obutalaga buvunaanyizibwa ku bigenda mu maaso naddala ku b'oludda oluvuganya. Ne batakola na statement ne batakwata abo abamesiwusa empisa abamenya amateeka. Ate oluvannyuma ne bagamba nti si kyekifaananyi kya byokwerinda ekyawamu naye nga tolina kyokozeewo ku abo abakwatiddwa ne ku kamera n'obujulizi obwenkanamu. Kati ono agamba ab'ebyokwerinda olw'okwekapika obukookolo kizibu okumanya ani akoze obulumbaganyi buno nti naye ekyo tekigenda kubatangira kutwala musango mu mbuga z'amateeka. Ko akakiiko k'ebyokulonda nako kanenyeza ebikolwa eby'abaserikale eby'ettima ku bantu abakola omulimu gwabwe. Tetwagala kulaba mivuyo gyonna, tetwagala kulaba okukoonagana kwonna, ate tetwagala kulaba munnamawulire ng'akubirwa ng'akola mulimu gwe. Tugamba ng'akakiiko k'ebyokulonda nti buli omu bw'agoberera amateeka kuba okuba omuntu oba munnamawulire oba mulonzi bumenyi bw'amateeka. Omuntu oba alina omusango omuggulawo omusango n'omuyisa mu mitendera gyaki
ky'amateeka. Bino we bijjidde ng'ennaku ebula 8 zokka okulonda kw'aba pulezidenti kutuuke. Justin Nakibule, Agafeeyo, Spark TV. Watu yangu ya matoka kunde kama bega.